Kale oli mulabi bulungi omukutu ogwa Destiny Hope abali ku Destiny Hope 2 testimony ne tish n'ebikutu byamwe bali kubanga ate mutulaba yona gye musinzira okubanga mutulabira olunaku lwa Sunday bonna basobodde okugenda ne musinza omutonzi mwebale mukulika eyo namwe abagenda obugenzi kusinzira yona gy'owangalira namwe tubagaliza ate entambula ennungi kama tukwebaza era twaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Amina. Naku z'omwezi zezo ziri 27 gwa 7 2025 kale uza kuwana balamusizaako munamwena abeekumira ku Destiny Hope mbakulisayo munamwena abadde mu service ez'enjawulo mukulika eyo mu linnya erya Yesu. olunaku lwa leero olaba akatambi enalabe ate nekanyumira nekankola bulungi yabadde Pastor Serwadda yabadde ayogera okukuuma ebyama n'agamba wabanga pastor yenna oba omukadde w'ekkanisa tasobola kukuuma kyama kya mulokole oyo adde ayigirizibwe infact aba erudda asokaalizayininge nawe ekizamu n'agamba nti newankubadde omuntu ayinza okuba nga afudde oba walagi gwe ng'omukadde toteekeddwa kuvaayo okulumba ogambe bannange nze mbadde mmanyi tyanywa era ekyamuse yakimbuuliddeko nti eŋŋana yagenda kwetugulwa walagi tokkirizibwa. So katambi ako kanzijukiza bingi era balokole bangi badduse mu kkanisa babasumba kulemerera kuuma bye babagamba. Abantu bano bagenda ne balaba nti omuweereza oba pastor asaanidde okuba nga amubuulira ebizibu ekituufu balemera n'obigamba Katonda nebabigamba pastor. So kakati oluusi pastor enjiri zibabula ku butuuti ekituufu niweekanga nga gw'ofuuse Samoni n'abulira ku ggwe n'omugaba pastor obwezi bundi bubi najja katuuti naga muno mujjudde abenzi etsebo omuntu ng'oyo kimuwaliza ofuluma ekkanisa kimugoba era saavisi egenda okugwawo nga yasiridde dda neyanyogoze infact agamba oba eggwako ddi fulume aba atya kufuluma ng'olaba naye nga byonna beeyogedde aba ali absent taliiwo kazotokuwe Pastor Serwaddani sobola okubanga tukomawo bw'aba mukadde nga si mboozi ali responsible avunaanyizibwa okufa n'amazima g'awulidde nga tabaddeeko n'obugwabuulidde nti brother ono oba sister ono yali alwadde naye nga ekimulwadde walagi bw'amala n'ayogera yeegobye yekka ku bukadde. Tuva tutatekwa kwogera byama byammwe bwe mujja mu zi ofiisi zaffe n'oyogera byonna by'oyogedde buli lwe nkutunuulira mba njagala kuwulira bujulizi nakiwangula naye sisobola ate nze kukikuweera bujulizi sisobola nakyogerako ne bwe nkitandikako oyinza okuzirikira mu kyaki n'ofa. Wano waliwo sisita eyaŋŋamba kati bwe ŋŋamba nti waliwo sisita eyaŋŋamba buli sisita nga atega amatu waya nga zivaayo antena zonna ziri waggulu waliwo sisita buli omu sisita si bwe kiri kati basisita batandise bonna antena ziri waggulu. Munne eyanyumiza nti yagenda e Mombasa eyo mu kyaki muyinza okuba mu basisita bana abagenda e Mombasa ezaabano zonna nga bana nga zo zisigalayo. Kati omuntu ogenda okwogera n'ekyabaawo e Mombasa nga yafudde dda. Katonda ayagala bwe tugenda mu mbeera eyo nga bakuyise okusabira omuntu tubabuuzeyo ne ku bibuuzo kiki kino oba isimanyi kintu kyezze buzi abo kale tewali kale kasabe ng'ogwo omuzimu bagugoba omukadde yenna bw'agoba omuzimu ne gutagenda haddeyo mu bapasita be oba bakadde banabuzitone dayimoni ekyagiganya okgenda kiki kuba n'abatume baabuuza guno omuzimu kiki kyaguganya okgenda ansa ebiringa ebyo
tebiyinza kuvaawo awatali kusaba nakola kutya. Ekitegeeza okukkiriza kuno kulimu ebintu byetteeka okukola. Kakati mu katambi ako ndowooza naawe owuliriza bulungi. Ekyo kyekimu kisinze okusuula ekkanisa n'okugoba abakkiriza mu kyaki. Ekyo kyokka ekyo olugambo olugambo ate lusinze nnyo mu baweereza. Nze sawa example omukazi yalokoka ng'alina ekizibu kye naye ng'agenda olokoka nga yakisharingako n'omuntu ogwo omunsi naye olw'omunsi yakitereka yakikuuma tewali gwe yakibulirako anajja mu church n'akibulirako pastor n'amukuutira tobaako gw'ogamba tobaako kazi aba afuluma pastor n'akibulirako assistant n'amubuulirako naye n'amugamba nkwegayiridde nyamba buyambi assistant n'akitwala mu beegayirizi bamusabire abeegayirizi n'akitwala mu bayimbi kakala akiri mu congregation omukazi adda saana ayola abantu bamusonzaamu mimwamu yerowerawo oti nga pastor byamakola ki yabibotodde era olwo lwakoma yagamba kanfe nga ndi mukafiruuna sidda mu bulokole n'abalokole n'abensi babasinga mukwano wawe mubulidde ekizibu ekyo omwaka gugenda wera takyogerangako naye ate mu kyaki gye mbadde nsuubira so bambi ye obwesigwa bwe yali abutadde mu muntu era yatuna pasita n'alabya ddala nti ye Yesu Kristo Omunnazaaleeti ekituufu yagamba nosivaawo atasobola mumuvaamu atasobola mumulekerera kyandikibwa kituukire nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu so mu makanisa g'ennaku zino olugambo lulimuli lususse luwunya n'okuwunya kyetuufu nnyo omuntu osobola mubuulira kintu n'akisirikira kale owensi asobola n'osirika zibineewunyisa naye ate omulokole yennyini n'akufuula topic kuba nti abantu batuusa okwetuga naye nga teboogera ate kati abuulira ani tewali gwaga mubuulira agenda mufuula ki blackboard agenda mufuula blackboard agenda mukubako samoni ne basirika bati so Pastor Joseph agambye nti nga pastor kubanga omuweereza yena oba omukadde w'ekkanisa Katonda akusuubira okuba nga osirikira ebyama by'abantu bantu bangi bagenda kujja bakubulira ebintu eby'enjawulo nnyo kati oba tosobola ekyo ekifo sooka okirekulire sooka opowese alina bino bibeera katuuti bwaliwo sisitemu yazze yaŋŋamba waati ne waati sirika ebyo nabyo sirina byogera kubanga ojja kwekanga nga mu kyaki omwo basisita balinga bana abajja ne bagamba ekintu ekyo ate oba toyogedde erinnya oli ajja kuba asaanuuka ajja agamba nze kyayikaali kungi ate kati bano abagamba nti waliwo bulaaza eyajja bulaaza yajja naŋŋambako kino yagenda olaba nina omuntu omu gwe manyi sebamwogera asobola okukubula ekimu notategeera alina n'okuwa nga kiri ku ye notategeera alina engeri gyakireetamu alina okugamba nali awo naye n'omukutu gwendiko nendaba akatambi kaliwe kati ate abalala waaba bulaaza akizeere waba sisita n'akizeere n'akiwugula alina akatambi bulaaza yali wati naye ng'ate eri eyajja yali sisita olina okubeera n'omwoyo w'amagezi osobole okufuga ebirowoozo byo olina okubeera omuntu asobola kikubuulira ekintu n'okyamuka nga onookisharinga ojja kuba gwaliko ensi yonna nga gwaliko pulira mwoza bulinki audio obwo obulinkinga butyo waliwo obudio n'oweyanga guli akyo gwoweereza yennyini weereza yennyini olusa atayagala kwanika aba agabanyeko ne munne enya ekizibu kyayita muwuliriza kumba oliye wa view n'akata ba ku social media pulira ng'obu n'ensi yonna ng'ofuka serebu
nga bakuwanika ng'ofuuka serebu. So ekyo pasita kyayogedde kituufu nnyo, kituufu ddala era kyekigenge ekimazeewo ekkanisa kigiridde. kakati oba tosobola kubanga okuuma ebyama bya just omukristaayo ate ebyobwakatonda onoobikuuma otya? Ebyobwakatonda bulina ebyama, mulimu ebyama Katonda asobola okulaga ebintu nga bikambwe nnyo nga wobyogera oyinza n'obutasulawo. Zimbadde manyi wangamba nabba message. Katonda obwakabaka bulina ebyama byabwo, bulina secrets, bulina mysteries. Kati Katonda asobola okulaga ekintu ku mukulu yenna ow'eggwanga. Kati kikusanga ng'omumwa gwo muweweevu ng'ogenda otandika okikola ki ng'okibuulira buli muntu bintu bitabuka biza okubiramu obulamu obufiirwa. Abamu babifiiriddwamu obulamu bangi omumwa guno gwaleetedde ebizibu. mwewufu omumwa guno kasita olulimi oba yali Yakobo olulimi luno kantu katini kati naye kakoleeza alina ekibiriiti but it can set on fire moon forests. Yes, katono bantu bangi bali mu kubonabona lwa lulimi luno lwokka. bantu bangi bali mu makomera lwa lulimi. Yayogera ebitategerekeka tayala kyamanyi nti namulabye akakasiza ddala bataddewo akasente kituufu namulabi oba oli yamusuubiza mulumirize otugenda nebikwefuulira kitegeeza bawitness abamu betulaba bali ku bikukujju ono naawe baba wa sente geno mulumirize nti yakoze kino. So abasumba mweddeko nto kituufu, abaweereza tweddireko ddala olugambo olususse. Tulemereddwa okukola principles za Katonda. Katonda teri gwasobola geya. Katonda alina ebyama by'abantu biyitirivu. Kati Katonda asobola okubikulira nze agajeme wali watyo naye si mu bubi, mu bulungi aba yagadde omusabire. Kituufu. Kakati fe olw'olugambo lwaffe n'obutamanya aba kwadde kyakulwanyisa otandika okuba ono hati wojja n'onsabayo akatonda eŋŋaano oba nga sirina nga nsumulula onsabula ng'olikodingirawo ali waati Mukama yamundaga. Kakati awo mbu oli kuweereza Yesu oba oweereza anti ati sya awo aba ali kuweereza mbu Yesu. So kintu kitawanyanya ekkanisa. Ekigenge nno kyamaanyi, ekigenge kinene tulina okuba nga tukisalira amagezi. Tuba abamu tukonye mu buweereza. Omuntu asobola okukonya ddala bw'atyo. Kale oba olina omutwalo nga tosula mu nnyumba ale Katonda akkiriza ofuna obukadde 10. Sisuubira nti oba osobola oba ogenda kufuula olunaku lwennyini olw'obukadde bwo kati takkiriza azisala at least osula enjala ng'oli mulamu akwagala. Katonda tayagalanga okuluuzinga. Love you so much. So bakadde b'ekkanisa basumba mulekerawo okugeya bannange. Katonda abantu abo abaleeta nsobole okuba nga mubanyiga emitima bawone ale mwongera bafumita yetabbu eyo. Omuntu n'agamba nze omulokole omugamba kino ngamba owensi ngambamu owensi nze okukozesa omulokole nkozesa wensi naye oluusi nabo obanenya aye oluusi nobaleka kubanga abamu bajja bakyali bato era kyo kituufu baba tebannakula mwoyo ate abamu obwesigwa babujja Katonda ne babuteeka ku muntu. Omuntu alya emmere kangubuulire n'oba osula naye mu buliri saawa yonna akyuka Mukama. Omuntu ali omu atakyuka ye atajulukuka ye Kristo Yesu. Kituufu nnyo. Soma engero 11 engero 11 13 tulabe kiki kyegamba. Engero 11 agamba bw'ati agamba nti atambula
ng'ali olyoma abikula ebyama naye oyo alina omwoyo omwesigwa akisa ekigambo. Ate era bana abagenda nga basamasamwa ebigambo bye bawulidde oba byoze n'oshalinga naye abatalina mwoyo wa Katonda. Abatalina mwoyo wa Katonda. Omuntu alina omwoyo ekigambo akikweka tamala gafulumya. Akimira. Okimanyi oba muloko olina okubeera n'omwoyo wa Mukama. Waliwo olowooza nti gw'oli kuyamba n'oyogera agagambo naye ng'ate oli kwonoonera ddala. Nga singa osirise wabadde ate ogasa nnyo n'okusinga ng'oyogedde. Pulira. Ekitegekedde? Kale nga mu bufumbo. Bayale mu bufumbo. Baye obutakaya bwabwe. N'ojja n'okubawo agagambo. Gwe n'olowooza mbu oli kuyamba. Olw'okukakkana ng'omu asibye. Ng'asibyemu ebyambula. Ng'agenze. Ate nti n'agadde kugambako Buganda ate lwaki wagenze n'omugamba. Bano abaleeta nti gundi ali bw'ati bawa bw'ati. Olugambo olwo. Njagadde kubulirako. Lwaki guba omulabi alina kiki ennyo. Musabire. Kati gw'olowooza oli kuyamba maka g'abali mu gaterere n'oyonoona bwonoona n'ogasansula Sitaani omuzanyisa akuwa olugambo olwokya n'olutwala olina akusuubiza bulungi siwalise sigenda kulya kitiibwa siwali kyengenda kukolawo oba wakavaawo woti n'agikwata essimu n'agiwulugumya gundi aŋambyo nebajjusa palana n'esituka mpitirivu genda mu engero 2 19 engero 2:19 era agamba bw'ati atambula ng'ali olyoma abikula ebyama kale agamba nti kale teweetabulanga n'oyo ayasama ennyo nimwaje. Nkitegedde omuntu ayasama ennyo Bayibuli ekugamba oyo teweetabanga naye. Ojja kufuna alusa za bwereere. Ojja kufuna alusa. Genda awo mu ngero yennyini. 21:23 bajja kitegeera. Buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye era agamba obutalaba naku. Buli akuuma akamwa ke emmeeme kituufu nnyo ekyo. Engeri gy'oyinza okukuumamu emmeeme eyo zigu sirika mukulujovaki kiki ennyo pasita kiki n'oluzunza Luganda okyagakona nti nze kukyalira oluganda nga buli weegamba temulekangayo nabayo nga bakiri ekirungi oluganda okutulamu bebaleeta omugaati n'otandikirawo nino okimanyi Sister Agnes kino na kino kyeyaŋŋambye ebongera soda n'oyongeramu njabakomoleta ekyokulya ku meeza ng'omwoyo w'okulya ng'akulinnya ogenda ovaawo eyazze okukyala obulungi abooluganda okubeera awamu ng'oyonoonedde ddala nga mutabanguse butabanguse enkera n'ogende wa muzunga ki babuulidde muzunga ki ekimanyi nakye bazunza kaayati essebo Gera genda obikulengera 2:59 manyi ebintu bino balina bitegeera agamba bw'ati wozanga ensonga yo ne munno yennyini so tobikulanga kyama kye kya banne segede tobikulanga kyama kya munno Ubango olina ensonga woza n'oyo yennyini gwe kikwatako. Togenda ate gwa mulala mubuulira. Ojaleeta obuzibu. Ojaleeta problemu. Genda kwoli gwe kikwatako. Nti owaaye kino kye kino. Obikulanga kyama kyeri mulala. Kisirikire. Sitaani ajja n'agamba ekizibu kye n'okifuula Bayibuli. N'okisomesa wiiki yonna. Mukama yampadde nno obubaka omutwe ogufula na mutwe tugenda kutambulirako omwezi guno.
Etsebo. Genda kitabo ky'omubuulizi 12:14. Baddange omubuulizi 12:14 kandi kyaki yatabuka agamba bw'ati agamba nti kubanga Katonda alisala omusango gwa buli lulimi wamu na buli kigambo ekyakwekebwa oba kirungi oba nga kibi. Kale oluzungu egamba God will bring every deed into judgment with every sacred thing whether good or bad. Hakati buli kintu kyonna oba kirungi oba kibi oba kikweke that day waliwo judgment. So omuntu omutuufu ow'okubikula ebyama ye Katonda siffe. Ate ku judgment day awo ebirungi n'ebibi bigakola ki bijja kwerewesebwa ebikweke naye gwe toteekeddwa. Baba olabira omuntu nti is not fit for pastor okubanga buli kyemumugamba akishayalinga yaba si pastor abasi musumbuuyo yaba blaza ate aba blaza omuto Etsebo. Yano bapasanga ne nshayalinga nawe ekintu nenkiwulira siddamu ogaba baddewo bwa blaza. Era mpasa kyagala mwina okuddayo musomesebwe. Etsebo. Ezijjukira langa waliwo gwe nabuli ne wannaye. Ngalaakabakoka. Ayina gubeera gwempitamu. Najja. Amangu oli munakuwavu. Kiki? Nsirika. Naye naye soogera nnyo. Kimbulira muze wo. Abadde ate Mukama nze akunkwasizza. Mu mikono gyange. Mbulira. Ane nabanga myaka gyekyo mama mulokole aluddemu omulaba empeereza nogabe bano betwegomba lolomodo abeerenga Yesu muganda wa emubuulira mpulira obazalisanga 5 kitundu nengera munapiya obyasookayo dda nabyakukulembedde dda mujana Jamiro, embeera ndate siki ate kino mugambo obijjeewa nensoka nekazama olenga mugala nekaze mutewalira nga tewali kyakudda asika nenga gala bijja kuggwa neba n'ekyanuma Etsebo gwe nga wemutulako rent ate nga bwakulaba kiki kati kikyuseeko ayagala omuwa ebirala baddange abazibu akaseera ako singa era naye simanyi Kristo ekyo kyokka kyalindeetedde okwesittala kyalindeetedde okugula enzigi kyokka nkyagera amusirandabiribalensi kyalindeetedde okugula enzigi okukyawa kyokka be bantu bensiba nabaawo be bantu abanyambako bwekiri engamba Mukama kansirike gwe olugambo luli mu kyakiruunya luti luyitirivu mama nze era gwe togera mukyaki nowooza nfunya abooluganda nsobola okulombojera ku nnaku yange tugabane wamu Katonda wange ojja kuba tonafuluma nga lwatuuse edda ku mulala nga baawo akulindira ku mulyango yabikugamba fogani so ebizibu bwe byonna bibuulire Yesu biwulire Mukama tazakugeya haina twagogera bisanga kituufu nnyo ekyo naye muganda wange abantu baduse mu kyaki lwa lugambo nga yali alowooza mugwabuuliddeko mutukuvu nnyo kumbe temuli butukuvu bwamu ate beewuunyisa waba ayogera ayongeramu ne byotayogedde atekamu kasukaali emboozi erina ooma gwamakerenda alina okwongeramu kituufu kuba mugabe bannaaye naye nze ku musajja w'abandi omu abo babeera 9 +8 ate abo abakuyambe akusaasidde sisita oli banaye simanyi ate obwenzi ayagala basajja ba
buli kwa upgrading buli mu HD etsebo gwe alaba nti abantu abamu mu church basindikiriza basista ne ba brother okwongera ddala okukola ekintu ekyo ali wali abusungwira kibalumire ddala kankikolere ddala kumbe gwogenda ozikirira ate kato awolumyani werumya wekka katonda omulumye mutabanyiwo oba sitaani omulumi wali aba ku kisoda nga yenywera ng'ogambe mukankikolere ddala oba owedde abamu ne balituka okukyusa amakalisa nebagaba mu bikyaki byabafere ne babaferera ddala mu banabi b'obulimba kyokka nga wabadde walungi kituufu nnyo so banaye baweereza olugambo tukendeeze lugambo mungi lugambo mungi nnyo tulina okukendeeza nga tunaasumba endiga za Katonda lugambo oyo omuntu aba akwesize n'abaako kyakugaba n'ekisirikire kituufu nno ekikuma ate mu kaseera nga temukaanya tekifuuka kyakulwanyisa bwebuzibu bafuula kyakulwanyisa bwebuzibu bwakyantu tebashayalinga kituufu mujja tuuka akaseera nga waliwo yes ebyo bamugamba nga byagenda okukubisa in fact ye tajja bireeta mu past nga wabireeta mu president oyo naali wati naye wamunyumizaako nti nalina ekizibu ekyo mukama yakimpanguza agenda kireeta nga bwe kiri agambe oyo ali waati ate bagenda olaba ayogera nga yabadde nfanfe bagamba kituufugundi yayogera nga oyo amumanyi in and out babayita babooya babadde babooya nnyo kakubule gwekola research osanga abantu abatakwatagana baali bamukwano nnyo baali banfanfe fiira bulago tandikira ku his excellence waffe Nyetebo nebo opposition bali bano yali ayimbiranga Museveni ekyo kituufu Besigye yali akuba Museveni empiso nga amujjanjaba yali dokita kakati mbwanango kusinziira ku bamanyi mbu tebazikwasa mbu how are you olagwa kale mbadde balabi balungi nnyo okomako ku mimwaju mulokole waliwo otuka mukyeno eno kanisa ya Kristo oba ndiwa weyawi nga nawe weebuuza weyawi ng'amazima olugambo lutambula okusenga n'ekigambo gwe nga wasanze kanisa erina ekigambo naye ogenda okudda eno ng'erina ne gwe bayita omugambo ate omugambo gutambula nnyo ogwa supiidi ate gunyikira mu mitima gy'abantu n'okusinga ate ekigambo mbagufumintirizaako wali abagenda ku kyaki naye nga tagenze kusaba ng'agenze funa mugambo ati webamala service balinayo akabiina akaabwe webatulawo ne basooka bamukola omugambo nga era chairman watajja bawulira bubi nnyo asista kujja yasabye kituufu kiki amasimu kusande eddako high service bakola yaabo yokka wootabadde sister guni nga tabeera wati brother guni nga tabeera wati so naddala abasumba baweereza mwe mususse mwe muli kwa level yekidi wali ba intercessor olemwa ganda wa bali bayonka luyonke okufuna omuntu akuuma ekika saawa zino kizibu saawa zino akutumira n'asakanga zibana bale ebiga gubu inaku logisindire Yesu sindira Yesu aleze sasira abakyala n'abami naye muvula obutakala ne mukyalawo n'obulira neighbor esajja kiriwo ekiti nzina nagenda tekimalaako naye akati mulina abaana banna mwabagula ku dduuka oba mwanya banywi saa zino wakalaba lwaki from day wano tewamugamba kyo kituufu oba wasalawo okugumira ennaku ya munno kigumire ddala kigumize ogwo musalaba gwo gwetikke
Alana nakuyamba. Kati gwe oyagala Mr. Perfect. Fage na mugulu. Abalero bonna bali perfect. Yabo. Naize mai mugulu teri kufumbirwa na kuwasa. Ate birijo. Alate nuna kuvu. Wadose. Ndabasibudde. Bayiruga sikala onakujja kuba lwanca. Na kumande ngabe mmeka mumunana. N'ebintu bingi nnyo. Bitugenda okuba nga ate twogerako. Mukulike yonna ma services. Kansubire you have been serviced. Kansubire ofunye service. Service kitegeeza okujjamu ebibadde tebikyakola bulungi. Nebateekamu ebipya. Kansubire ate togenze kuwunuunira ddala. Kati ffe tuteekamu ne sekendandi. Bateekamu sekendandi. Kina sekendandi ajjamu na bujja. Ajjamu bujja. N'akivugiramu awo. Ko kyogenda okola service avaayo nga sitaani amukozemu service. Kale. Bagalize kire kirungi, musule bulungi ate era mweraba.